ebye media kwe tuli tubadde nga ne Musumba Junior leero talabiseeko agenze mu ndiga agenze ku naye abasumba bannemu otegeera abantu babayita ndiga nanti erinnya omuntu lyakuyita n'otanyiiga kuba kisolo tekiri nnyo mu bantu endiga tekiri nnyo mu bantu era kizibu okusanga endiga nga eringa bw'olaba embuzi nti baba bagisibyawo kati omuntu ne bakimuvuma tekimuba nnyo ku bwongo olw'ensonga nti tagiraba alaba naye singa baali babayita oba nte oba mbuzi singa babiwakanya dda olw'ensonga yo bagiraba alaba n'ebyekola bagiraba naye baliraba endiga nga yeefukidde ebalimanya nti si kirungi bayita ndiga. Vije Musa Abdallah Musokege gange tutandise tulina mpozi program bagita ekibozi Mogasiya kyali mbozi gwali musambi mayikolo navaako avaako ne bakwata mistake omuntu akubwa tekitegeeza nti okubwa bitamiiza n'akasana kasobola okukuba n'otamiira kituufu ndaba blanketi wawe tuli wano olaba blanketi emabega tugenderawo olowooza teyagala kuba mu kamera blanketi temugyewuunya twetwakoledde gye yatusanze musa nyina n'ekintu ekirala ekinsumbuwa atunagenda nnyo wala nyina kati oba amagezi kigoyinza owoono mukwano gwange muwala muto ali myaka nga 27 agenda afuna omusajja mugagga alinamu akasente ke balina kuzina bwala tebakyagala kukola baagala bakoze eki bakozeemu afuna omusajja yerwalira dde ebirwadde bye alina byalusa alina bipuresha alina nkumuunye tagina yo yali mulamu kati omusajja omukazi ono omuwala mukwano gwange na boyfriend we namwavu nga kale si mwavu naye azini sente tezenkana ono omusajja gwe yakola ki mu bbaala gwe yamufuna mu bbaala ati agenda amufunisa olubuto ono omusajja yakola ki ono omugagga yafunisa mukwano gwange olubuto mukwano gwange agamba ono omusajja business kamuzaalire ki omwana ajja mulabirira manya ajja mulabirira kituufu omusajja akola ki yamulabirira bakula omwana azaalibwa myaka gumu mwaka 2 paka myaka 10 omusajja atuuka ndoze ebirwadde bimubala ki embiriizi ayitako afa tuuka mulumbe teyeraganga gino gyonna emyaka kati nkuzaako emabega aweeredde omwana okuva P1 paka P7 P7 nga yamuwa buli kimu naye nga ono omukazi akyalina omusajja we oli gwe babeera naye mubwavu kati ono atuuka avuddewo bayita abaana b'okukikaba bagabire ebintu ono omwami omugagga yali yakwana ono omukyalo ono akiwulira agamba abantu ali omwana bamuwe naye ku byobusika obuyambi yalinga abufuna yadde yavuddewo yalinga amuyamba amusomesa buli kimu kati ngamba obuyambi ani yali abumuwa ono omusajja yafa omugagga yali awo obuyambi omukyala nanti kati avuddewo ani akyabuwa omukazi wa takyabufuna kati bayise mulumbe ku byobugagga naye ate nkuzaako emabega omukyala yali yagamba omwami we gwabeera naye kati saawa zino omwana ki wuwo mu piriyodi yemu ono yasigulira omugagga we yasigulira omukazi yemu nono we yagambira mundi lubuto lwe bombi babiri ne babeera ki batata balubuto naye nga ate olubuto olutuufu lwa mugagga afudde ebyobugagga alese bayisa abaana abafamire bayisa abaana babawe kuki ku bintu omukazi olubuto yaluwa musajja mulala kati olubuto yaluwa ono ogwabeera naye muki ewaka jukira kati yono teyesobola bulungi mwavu nkiraba akola atya kwani saa zino akyaliyo
n'omwana kati ali mu mbeera mbi amutwaleyo mu famire ye oba era amusigaze. Nande ebintu bya mirundi ebiri. Asobola omutwalayo ne bamugaana. Eno gyali biba gyononesa. Kati ate bali omubakkirizisa obamanyi naawe ab'eŋŋanda. Balina nakiri ekigamba nti ozze wa byabugagga. Bamanyi n'okugamba ozze lwa byabugagga. Kukakana bataddemu ebya DNA. Omwana oli afaanana amufaanana. Okufaanana si Luganda. Kuba wano ne gundi pressure yatulaga nti mwana wa gundi wa Kabaka Mwanga. Sibimanyike. Pressure wano yatulaga nga akola bu video. N'atulaga nti mwana wa Bwakabaka. Naye waliwo ne yeefaananyiza Muhammad Segiri. Ono yajjanga mu church ya pastor. Olabira ddala. Yeeyagaliza yeefaananyiriza Nsereko. Kati oyo mulenzi nno oyo omulaba. Yeefaananyiriza Nsereko. Nze gwe yatuukirako ng'ajja wano. Nze gwe yatuukirako ddala. Era nze yamusindika ewa Lydia. Mwakiri mu plan. Oyo mulenzi nalako ne buvideo akwatuva ku mulamwa gwaffe katono. Oyo mulenzi nalako ne buvideo nga bamujjako interview ng'agamba nti omugenzi yamuwanga ssente simanyi alimbe nti muganda wa Nsereko. Alina engeri gye yabijjiramu ng'agezaako okulaga omugenzi nti mufere. Mweno time ng'omugenzi avuddewo. Nalako ka kiripu ako. Nga bw'omanyi tosobola commenting omuntu n'akitegeera naye nfunye chance. Oyo mulenzi yajja. Nali nyambuka na wali waggulu. Nali nva waggulu eno. Nga nyambuka waggulu. Nali ngenda kugula ki. Nansanga. Nangamba gye baleko ssebo. Kale nangamba badde nnoonya ttiimu ya Kalondoozi. Ne mubuuza ogyagaza ki. Ebiseera bwe Kalondoozi yavaawo. Ne ngamba kampulire bya enjogera ye. Enjogera ye nyinzo omukwasaganya. N'omusimba oluseke. Pipe eri ennene. Nangamba kakati mbaddeko ku program ez'enjawulo. Nina Oluganda ku Muhammad Nsereko. Naye olwakuba ndi mwavu bamboola. Nyinza okulaba ayogera nga amufaanana. Ani amuboola? Nsereko bw'amuboola. Munnange omuvubuka nga mugaye animuga kati ngebe tukyabikolako wano. Naye ngenda kusindika ewa Lydia. Ebiseera bwe yali finance. Ne musindikayo idea n'agibuuliramu gundi. Lydia kikyayagala bamuyambe bakyayagala bamuwe. Lydia yani yali finance waffe ebiseera finance manager wa ABS. Munnaye ng'alaba Lydia ng'alaba muzeeyi ng'amuliiramu. Kati jjukirayo muzeeyi ayagala byonoonese Eva. Kati bw'amanya nti nno omulenzi ono afaanana gundi ate omulenzi agamba alina Oluganda ku gundi, jjukira ekyo kiba kisika attention y'abantu. Ate ng'olwedde agambye tebamuboola. Jjukira ate oli honorable. Kati ate jjukira bwe kibeera ku mpewo. Kati yagaana okissa ku mpewo n'akireeta mu kyaki. Kati bw'akireeta mu kyaki kiba kitegeeza nti kimuleetera abantu okujja okulaba embeera eriwo. Ate era ye ku lulwo kyali kimukolera kimutumbulira mu kyaki. Kituufu. Kuba buli muntu yenna bwe wabaawo embeera bw'etyo afuba okulaba nga ki ng'agikwasaganya mpola mpola. Nja kwekoonako kono masannyalaze kati nnyo. Nkulage nti nno ebyonoonese birina kye biyambira ku kyaki. Bwe mubeera nga temwogera ku wa kyaki oyo ebiseera ebisinga batafuna bantu.
buli mumwogerako ne mubanga abamukuba yaba afuna abantu afuna ne tutumu kyovula abantu waliwo omu kuba chachi yalabe temukyamwogerako n'aleeta ensonga egamba nti kati ebiwundu bimusiiwa ebiwundu bimusiiwa mwe bayise ebigundu kati mugenda kuba mwogerako yina banawe n'omusajja banne kala atufudde baana bato mutandika nekakiripa akatandika nga kagamba eno chachi yaffe teyagala ssente ne bazza agamba omusumba no yeetaaga smart sente meka chachi ekyetaagisayo ku ssente tokawulira kakala ebyo ebintu bireetebwa mwe babakubisa bwongo kituufu aba azeetaaga naye ate alina okusooka okuteekawo embeera ekontana nazo oluvannyuma ate azisabe kati mmwe ojjukira mubaamu bano abagamba njazzi mu wakale oba mufa muffe naye mubaamu bano abagamba naye omusajja gwe otubba kati gy'okomogaawo otubba eri abakkiriza bo yabajja zireeta kulaga bali nti tatubba ye aba afunamu kati ye mu kufunamu kwe gwe gye mukoma okugamba nti atubba gyakoma okufunamu mukino gye mwakoma okubeera nga mubanja gundi eyo gye yakoma ate ofuna abantu kituufu naku zinajjuza kale essaawa zino mubadde temwogera ku kya Pentagon nga mwagiva nga mwamufiisa ate nga bw'ataba matu g'abantu tagenda kukola n'abeere waka n'afumba ekiboozi kye ebiwundu binsiiwa bitakula bifuuse ekizibu tofunangawo ku kiwundu kyonna bisigala ne kali kapeyini kali munda ebyaki byonna ebiwundu muliro biki bisigalawo kabeera akakusiiwasiiwa osanga naye kamusiiwa ate nno kale kyomusiiwa kyo nkikkiriza bimusiiwa mbu ne bikulukuta kale twekonyeeyokko okwongera okulaga nti zibatteeke zigugumula bantu kujja kusabira wantu bwe kuba buli mwogero kale essaawa ya leero omanyi kifudde ozambe okuba owakabi ozambe kifula kumwogerako alina oluyimba lwamaanyi wa lwewe luli olw'amaanyi ozambe kifula ekyo kyekyamaanyi kwegamba era lumu twakolakokko ku mboozi nze naawe nga nkugamba nti omuntu bw'obanga ne mukazi wo mufubenga okulaba nga mwewemulamuuko ojjuka emboozi gye twakola njijjukira bulungi nnyo mubeere awo nga mwewemula nga muli babiri oba tibaliiwo mwevume mukala ne bannayo olina amabina wadde muli babitiibwa kati kitegeeza ebyo byozambe we binajja tebijja kubba nnyo attention olw'ensonga nti byawemula mubimanyidde kati ono gwolaba agamba omwana yaleese ekiyimba emiwula biki ebyo kati bw'oba obadde oyogera ne mukazi wo nagabula mwami wange balina ensolomatic etandise okukendeera kati oli ne bwe yandiyimbye oluyimba nti namununa ensolomatic tebijja kukuli olw'ensonga mukyogerako ewaka ne mukazi wo onfuna naye buli mubeera nga temubyogera ekitegeeza bano bekyalumye mbusima omwana yayimbira obulungi tebabyogerako tebatera kwewemulawemula kati wabulira kipya nnyo tudde wali mu kyaki ono ajja amusanga musumba kati ye amusanga atya musumba yoba yalina mu kansoling kati oba ndoza ali mu kansoling ne bayita gundi ne bamuyita najja bwajja namuvuuka n'amulaba ye muzeyi naga tewali buzibu nze nja kipushinga kituuke ewa nnyini kyo nja kuyambako naye amanyi bituufu ng'amanyi bituufu kuba kyali kyama kuba omwana afaanana ki wallahi amufaanana ate oli musajja avunaanyizibwa lwaki mugira ekyekika ate nga ye eddiini emugamba gatta kati yakitegeera luvannyuma nti omulenzi yali muki mufereteeke yali mufere era n'ensereko yajja mujjukira ng'abeera ku tv okwo n'amugamba simanya oba yamugamba ki ne bamutwala ku DNA abaye ne baagala omugajangula
So kitegeeza nti ebintu ebyo bitera okubaawo nga birina engeri bibusitinga mu ki amakyaki ago kati n'oyo omuvubuka ekyo kye yagamba nti musumba yamuwa ssente yesibe ku olyo ekyo kyali kikyamu kuba nze gwe yatuukirako yanze ne musindika ewa Lydia mu ofiisi Lydia n'ayita musumba n'akola ki n'ayogera n'omulenzi n'abireeta mu kyaki. Kiyamba ki menya mbirabamu bavubuka kusinga mbiriwa kiyamba ki kuba oyo sigwe wakasooka waliwo n'omulala yali yeefaananyiriza ani kati waliwo Junior Bobby Junior Kamili abo nabo bali mu kiti kyabwe nanti kati olaba kino ekintu abantu okimanyi nti nno eriyo babudu mukaaga abalala gwe wa musanvu batya ekintu nno nina ebintu byentera okulaba mu bayindi abo nembiraba nga gyebiri nga bituukawo wano nze nasomako ku sitole y'abayindi nga bagamba nti omuntu ayinayo omuntu nina abanfaanana mukaaga nze wa musanvu mu bayindi si firimu batya bwe mba n'abanfaanana musanvu tekitegeeza nti bonna bali mu Uganda. Tusobola okuba mu Uganda nga tulimu babiri nge Nigeria weriyo babiri abakufaanana nga Kenya eriyo nga babiri abakufaanana obanga ne Tanzania ngeriyo omu be bantu musanvu kate ne Tanzania ne wabayo afaanana owe Tanzania eno nga tulinayo babiri bwekito bwe kiba lwakuba nti nandibadde nkulaga wano aba Nigeria nga basatu nga bafaanana abantu b'omanyi Nigeria ng'abantu basatu nga bafaanana b'omanyi ninayo mu Nigeria afaanana Lwasa waliyo mu Nigeria afaanana Jack Steer eriyo mu Nigeria afaanana Full Figure ngera bw'olaba omu Nigeria oli omukazi ne Full Figure tewali njawulo eriyo mu Nigeria ng'afaanana Babi owa Bobi Wine ngera bw'omulaba oyinza ogamba Babi era abalabi b'ebi Nigeria mugende munoonye omuwala bamuyita bana erinnya linvudde mu mutwe Sonia Uche afaanana ddala Babi nga bw'olaba Babi ne Sonia Uche bwafaanana be bantu musanvu abafaanagana buli muntu alina amufaanana abantu musanvu naye tokigendereranga kyova olaba osobola osanga afaanana David Lutalo yali be bangi nakalabako basatu si basatu eri afaanana King Saha gye bali nakalaba babiri bo oli asobola okufaanana King Saha n'atamufaanana Face buli kimu babalina buli kimu buli byonna akalaba omwana gwe mmanyi afaanana King Saha mu buli kimu n'omuchwiri buli kimu naye nga temumugendereranga omwana akuba ebigoma alina ekizindaalo alina ekizindaalo kino efuula amikisinga tomumanyi omwana atera nnyo okubeera ku TikTok alina dreads mwana muvubuka mumpi muvubuka mumpi akuba birimix alinga basuuna bbeeni wabinyanyanyanya kivubuka kimpi so kyaliko ne mugundi oba nakyo kye Masaka kitambula kyefu kiwa ne kalimoti wano ne kinyiga limoti gwe noloza kye kimikisinze kumbe kiba kyakulaminga ebintu byakyo oyo omwana bamu tebamugendereranga ebikolwa byonna byakola bya Saha nze Saha mumanyi enjogera entambula envimba ebintu by'okuddaawo ng'omuntu alimu amalalalala byonna bya Saha so kufaanagana kwa bulijjo
era kyovola osobola osanga omuntu akumanyi naga nakulabyeko egindi naye nga teyakulabye naye nga tewabaddeyo abaala byakufaanana kati kyovola abantu bano abafaanagana abantu bwasangibwa nga gwafaanana sereebu naye akozesa eyo advantage najjira mu kifaananyi ky'oyo era n'afuba nnyo okulaba kyovola abantu omuntu oyo afaanagana n'oyo omuntu gwojje kati nja kuwa ekyokulabirako oyo afaanana kamiliyoni bwayogera ogamba kamiliyoni kitegeeza Katonda abayamu akatiba ke baakolamu oyo kamiliyoni ke baakolamu oyo omuntu naye kitegeeza nti ebikwatagana n'ebyobulamu bwe birina kwawukanamu gwe lwaki olowooza oyo afaanana omuntu oyo bw'akola ebifaanana omuntu oyo bikwatayo just akyusaamu kati kibiringa bw'onoolaba emmotoka nti omuzungu asobola okukola aliya n'akola aliya ordinary ne bakolaga ne aliya kawundo amannya ge gamu naye ng'endabika yeekyuseemu naye nga bisigadde byonna biraga kyeki just bakyusaamu katono nnyo naye nga tebirina njawulo just kuteeka kati n'oli omwana abafaanagana n'oyo omuntu aba ayawukanamu nti tali mu life eri oli gy'alimu naye ng'asobola okukola oli byakola kati essaawa zino omuvubuka afaanagana Muhammad Nsereko omulabako siddangamu mulabako nandi kati omanyi abantu bano obalaba osobola okukuba omuntu n'akusanga mu kkoona kati essaawa zino bwe yakuba nti yamugula ssente kati amwekolerako atya omuntu bw'ava mu nsi aba ayina amaanyi agasinga ffe ab'oku nsi omuntu bw'ava ku nsi aba asobola okukola ekintu kyayagala kyonna gakuba nti Katonda alina engeri gyabiwugula alina engeri gyakakkanyamu abantu baabo baba n'obusungu kuba baba n'obusungu bungi ng'asobola okukola obulabe bwonna kyova olaba nti otta omuntu gwassa omuntu n'olya butaala omuzungu guba gusobola okujja ne gwekwekolerako naye era gwambala muntu ne gugamba gundi yeyanzita kitegeeza nti byokoze ku nsi kuno era ab'oku nsi balina obbikola then bw'oliba ovuddewo mwesangeyo mu ntalo zammwe ez'emyoyo kati gwe omwoyo tosobola kujja kulwana ntalo z'abantu kuba eno tojaayo kituufu kuba eno tokola ki tojaayo kati saawa zino yo omuvubuka poteya tudde ku mulamwa gaffe guli ono omukazi omwamagezi ki ali mu bufumbo embeera si nnungi naye nga walina okujja kapito waaliwo saawa zino takyasobola kola ki kujjawo ssente nanti bintu alina kusiba pini bino ebintu biba byakusiba pini nomanya nti okuzaalibwa kuba kumu n'okufa kuba kumu nomanya nti ogenda kufiirwa eri ku bibiri eno bwekikwata ate nga kirina okukwata bwaba nga purufu eraga nti omwana weeno ewali ssente ekyo ngambe nekiriiko nakusiba pini kusalawo n'ogamba ekijja kijje famire balina DNA esobola obula ekyo badde okimanyi muzikoze DNA neebula obufumbo ebyo manyi okoze eki nakyo kisoboka ataawo kubanga omukazi ali mu maka ayinza oteekamu ssente nga tayagala mu lyolerero gw'abaana oluusi yazaala abaana ababe beziringu oleesi omanyi bana abazadde ebbali bamanyi okuleeta obwana nga kyasi nga kiriya n'obwongo butegeera najja n'agwa mu famire nga mulimu n'agwa mu famire ng'ono ebyana bye yazaala biziringu nga ssente weeziri naye nga tebeefaako ssente weeziri bakola byabwe jjukira ono omwana azaaliddwa nga ssente
teziriiwo abamu olwa serious kati bwatuuka mu ssente ziri era ne time eno mwana mugezi kibiina mugezi buli kimu atambulira ku musita wali kiriya